Mwasuze mutya unasonyo wanafunyemu ekifuba kinnuma naye nsuubira nja kuba bulungi. Kale mwasuze mutya baganda bange, leero nyinza obutaleekaana nnyo ensonga lwaki nkedde. Ndabye nga obudde gye bunaazibira eyo. Agamba atya mukyala Penelope. Mukyala Penelope sooka nkunoonya mwannyinaze mukadde wange. Badde nsaba bwe nva kalaivu kano mpeerezeyo ka message ka hi. Munansonyiwa leero nyinza obutoogera nnyo. Fulwa nnuma ate n'ekifuba kinnuma simanyi gye kyavudde naye. Abakomredi mwenna naddala abafollowinga omukutu gwaffe guno gw'Amasaba Media Channel. Nja kutwala mukisa guno okubajjukiza nti oba okubeebaza nti mwebale nnyo, mwebalire ddala okutufollowinga. Buli atukansaba onsharingira ka video kano. Just sharing ako katono kyensaba kyokka. Waliwo ebintu bingi nnyo ebigenda mu maaso. Mukimanyi bulungi twaweewa ennaku 10 okunoonya akalulu. Ennaku 10 100 days okulaba nga tunoonya akalulu k'omukulembeze w'eggwanga. Actually n'akaffe kennyini. Nze kamwa koogera ndi omu ku candidates abeegwanyiza ekifo ky'obubaka bwa Parliament eky'Ebutiiru constituency. Abantu abamu bwe bandaba balowooza nti mba nsaaga oba ndi mu muzannyo. Bannange, buli omu yamanyi butya bw'atambuzaamu campaign. Ekyenjawulo kye nnina nti nze constituency gye nkiikirira si ye constituency gy'ogenda okubeeramu. Buli lw'ogenda mu field eyo oyagala toyagala olina okubaako n'akasente kuoba okola ki akoba olina okugenda nako. Ekyokubiri, ngenda mu constituency ebyaddala nga temubadde yadde kintu kye bayita nuupu. Kitegeeza nti neetaaga okuteekamu amaanyi mangi, neetaaga okuteekamu amagezi mangi, neetaaga okuteekamu obudde bungi. Whereby mbuteekamu abamu munda bannyo Kampala wano. Ne mugaa nti Masaba lwaki tugenda ku ground gyendi. Era bw'oba oyagala okumanya nti gyendi kufunako obudde okubire ku bantu b'e Butiiru bajja kugaa nti mwali. Mwendi ngezaako. Naye ky'olina okumanya nti abantu baffe ab'omu byalo eyo sente zaabonoona nnyo. Nti olwaliro ne bw'otuuza meeting ojja kwetaagayo at least akantu koolekayo, kitegeera. So tukyalwana n'ekintu ekyo okulaba butya bwe tukijja mu bantu naye kizibu nnyo. Aba NRM baavudde mu primaries baayiye sente nnyingi nnyo mu bululu buno. Baayiye sente nnyingi nnyo mu bululu buno. Whereby ate kati ffe kyatubeeredde kizibu nnyo. Nti olina okukonvinsinga ennyo abantu, olina okwogera ennyo n'abantu. Naye nze I believe nti si taking angako wrong decision. Si taking angako wrong decision. Era mmanyi kyobola nti mbasaba nnyo bakomrade. Nze nali nabasaba waneeno kubanga nina ebintu bye njagala ne munnyambako ebitonotono. Nabasaba ku calendars. Kubanga bwe mbeera ne calendar ne mbeera ne posters kinnyanguira nange omulimu gwange okugwanguya. Okitegeera kinnyanguira nti omuntu wanaagenda okuwoloweza ku ssente ng'olwedde message yaffe tugiyisizaawo. Nabasaba wano munkwatireko asobola okutufunira kaadi z'ekibiina. Ne mbasaba musabire kati njabbawo ekyokulabirako. Nina wano abaana kambeko kyemala. Olaba kati ebintu nga bino soke mulindeko. Munansonyiwa nyinza obutoogera nnyo naye obulago obunnuma. Kati olaba kati ebintu nga bino biba binyambako nnyo omulimu gwange okugufuula easier. Nti sigenda kwogera nnyo nti abantu bagenda okuzuukuka oba abantu bagenda okulowooza ku kyessente ng'olwedde tutaddeyo dda message yaffe. Okitegeera. Era bino byolaba bino byampeereddwa omwana omuwala. Mwana nno Kadaama bamuyita mwana Lucky. Okitegeera bino bituyambako like we wandyogeredde essaawa ennamba, we wandyogeredde eddakiika 3 nti kikuyambako n'ofunzafunza. Agamba atya Paul Musisi. So ngezaako okulaba nga nfunza. Ekyokubiri mmwe mujja kulaba bagambye constituency gye ndimu tebaddeemu yadde mbu simanyi nuupu oba kiki. Okumanya constituency enzibuzibu ne FDC terinayo candidate at the moment. Okitegeera. Era abaana abaliyo kati just imagine nze nalangiya bwa MP kati nina okuyambako bana abaana abalala bakansala bameya kati bonna batambulira ku nze. Kitegeeza nti nze face bano balina kujjira wansi wange. Okitegeera. Ngezaako I'm trying my level best. Era nkimanyi nti with time tujja kukola ki tujja kuwangula.
naye mwe kyembasaba kiri kimba comrade kubino oyina kyosobola okutukwatirako oyina kyosobola otukwatirako fe kyenamala okulaba nti bwe tugenda mugundi mu field abantu baffe ate ffe tebatusaba nnyo like sente ezo nga bwolaba aba NRM ne bajja kusaba material bajja kusaba kino bajja kusaba kino bajja kusaba kiri bajja kusaba kiri bajja kusaba kino kitegeera whereby ndowooza nti bwe tuba tugasa amaanyi era bulijjo kyensiba mbagamba ne bagamba nti banne abasobola okutukwatirako naddala ffe abagenda mu constituencies ezaawala twetaaga nnyo mutubeeremu ebyaddala kubanga ate ffe tulina omulimu munene nnyo tetulinga eno mu Kampala nti abantu babugumyeko eri omuntu mwavu naye yeetaaga okunnyonnyola lwaki mwavu kitegeera buli lwogenda mu field ekitone ennyo olina okubeeramu n'emitwalo ngaaga 5 ekitone nnyo buli lwogenda nti kaakati oyingidde field aga naye subira tujja kumalako era omwezi guno ogutandika abamu badde muga nti Masaba twakitogenda mu field Masaba omwezi guno actually ndoza kubanga encha mbadde nino kugenda actually I had to be in the field ndoza some few days ago naye nkyali mu kooti kitegeera nkyali mu kooti era nize bulinzi nzireyo ku kooti ndabe banampaki bwe bamaliriza the date gye bajja okumpa then nja kuba nfunye obudde kusagala mbeere mu field nga ate nina okujja it's wala kati ate obigende mu field ate babugaye bakuyise mu kooti bwotyo it's costly so mbadde njagala nkimala omulundi gumu bwe nkimaliriza then njirinnye era mwezi guno ndowooza ogutandika tugenda kubeera ffenna mu kyalo eyo door to door campaign tuzikube tunoonya akalulu mpola mpola era kyemmanyi mujja biraba it is not going to be easy since abaga nti kyangu kubanga nze nabeerayo nagendayo mbaddeyo manyi we need a lot of things naye nsubira nti bwe tunaba tukwataganye mu abanda abanemikwano gyaffe n'abatwagaliza n'abagala okulaba nga tuleeta awakening mu kitundu ekyo mujja kutukwatirako enamba zaffe ziri open you can inbox me nga nti Masaba tukufuniddeyo posters bweziti you can inbox me nga nti Masaba tufuniddeyo calendars bweziti katuli twagala kino ekizindala ekinene naye nagenza okulaba nga nakyo kijja tusumbuwa kati ne ngamba nti no katufune megaphone ka megaphone ke kana akatono kajja tuyambako obuvitayimu nga bwe tulinda kiri eri ekinene asoba ngambye nti ka megaphone kali mvadde mbuuza kaganda kange ka bluetooth ne kanga nti kiri almost ndoza tubalire ku mitwalo nga 10 yeah which is at least favorable bwe ngabo tulinda biri eri ebirala kubanga tujja kutulina okozesa kye tuina as we wait for the others ekirala vetting ya fena atera okutandika so ebyaddala biri nti tulina okubeera mu field era njagala kubeebaza mu abanga nti naye Masaba lwaki togenda mu field njirimu just wakuba nti bwogamba nti oyingire fenga abali babaddeko mu field tumanyi kye kitegeeza nkugambye ekitone nnyo bwogamba nti ogiyingire oyina okubeera mu n'ataano wano ku pocket wano kati nali nina ne plan eyokulaba nga kuba singa tubeera ne offices kituyamba omanyi lwaki kituyamba nti abantu bamanya nti already kati mwetuli bwe nabuuzabuuzaako mu offices ezo twafuna office bwe natuuka yo ne tufuna office batugamba twali twagala nno ya mu kibuga ensonga lwaki twagala ya mu kibuga nti ebyalo constituencies zaffe ez'omu byalo teweetaaga nnyo kugenda mu kyalo kubanga abantu abasinga obudde bwa kawungeezi oba ku makya bonna bavaayo eyo mu byalo ne bajja ne bakuŋŋaanira mu kibuga kitegeeza nti bw'oba otambuza message kankuwa ekyokulabirako bwengenda ku makya ne ngenda mu kibuga naddala ffe mu byalo eyo nenkwata posters oba banners nenziwa abantu b'omu kibuga abantu abasinga mu tawuni z'omwo tebasula omwo bajja mukola business bajja mu kusuubula bajja mu kukyalira abantu baabwe kati akawungeezi baddayo ewaabwe kitegeeza nti oyinza okugaba posta wano katugeze mu tawuni n'ogisanga mu kyalo naddala abo abaana ba boda abo nti avuga n'ava mu tawuni n'avuga n'agenda kubaffe mu kyalo eyo teri nnyo taxi nti taxi egenda okutwala abaana bakozesa boda kyobola nti nali njagadde ne idea yaki ezo reflectors ezo kubanga nazo zituyambako zijja tuyambako kyetwetaaga mu constituency yaffe eya Buteeru kye bayita visibility eya
National Unity Platform, bipande, posters, banners, stickers, bye twetaaga. Naye bwe tugamba nti bantu abalimu abagala enkyukakyuka. Ekisooka constituency eri nina omukisa nti y'abavubuka. Abakadde abalimu batono nnyo. Ate jjukira kizibu nnyo okugenda mu constituency erimu abavubuka n'oganto olinamu buwagizi. Kizibu nnyo. So we have that social support. Tulina abavubuka. Constituency eri composed of bavubuka ate abategeera olulimi lw'enjogera. Ne tukyabulamu visibility eyo kyobola nabaga nti bakomredi munkwatireko ayinayo omutwalo ayinayo ebiri ayinayo 10 ayinayo stickers oyinza noga nti anze kankuweyo stickers kankuweyo oval kati nina abaana timu gyenjagala okuzimba yakuzimba baana timu y'abaana 10 naye nga buli wamu ne wetu batuma wa bagendayo nti ne bwemba siriiwo nga katugeze enkomyewe ne Kampala okutetenkanya basobola okusigala nga batambuza era kyembadde enkola nti olwalero ofuna feedback nina chairman owakakiiko ka National Unity Platform ku district Muyina nina registrar wa National Unity Platform Muyina ochegeera nina abazadde bange nina abasajja abakulu abamanyi ensonga abankubira ne bangamba nti kakati tukole kino so oyinza okuba tondaba naye gwemanya nti mwendi mu calculations I'm there. Atenze bisede bisinga bwembanga nina material. Echo kola nkimanyi. Echo tewetaaga na kunsomesa because I know bwekuba kuogera I can speak. Bwekuba kutambula I can walk. Buli kyonna kisobola. Naye mbadde limited because facilitation material mbadde njagala nyingire ku mulundi kuba luli twali twagala ku that visibility tujiina. Ochegeera kati kuyingira nze mu mwezi mba mmaze okukuwa feedback mu mwezi ate nga mugenda kirabako kuba kati essaawa yonna tusimbula already tubadde gye tuli naye kati engeri gye mpulidde omulanga gwammwe ate nga nange nkiraba naye nga bwe mbagambye nti constituency empya tebaddeemu nnyo kye bayita opposition. Kati atenze n'okujja bakirabanga ekyamagero. Bakirabanga ekyamagero. Kitegeeza nti tulina okuteekamu kyobona nti omwana ono kye yankoledde tomanyi na kumanya bakomredi. Omwana ono olaba gundi zino ze yampadde. Ne tumala tufunayo zino bweziti. Zino. Kambalage wa. Kati oziraba zino. Kati wano. Gwatomanyi publicity kije tulina kati oziraba ono mwana bamuyita lake yampadde gundi zino B kati eno gwatomanyi kyoba otukoledde tomanyi kyoba otukoledde nti kati eno bw'ogikwata n'ogiteeka mu katale kuba kati fe obutale obwaffe obw'omu kyalo osobola obbubala okwata n'oteeka yeeneemu abaana ne babeerayo buli kaseera already that is publicity kati zino bwezi titwetaaganga 10 tuyinza obutasobola kukavaringa constituency yonna naye kye twagala nti eno engombe ebadde eyogerwa musimanyi mu Butiiru mbawo oliyo gyetuli ate nga nze nkimanyi nti tusobola okukwatagana buli omu n'abaako kyatukwaatirako so bakomredi abali eyo ekindeese ku makya kuno ekyokubiri twetaagayo kaadi z'ekibiina ekirungi ekiriwo nti kaadi zaffe ez'ekibiina si za bbeeyi zitandikira ku nusu 10. Nze mbadde mu kyalo manyi kye kitegeeza omuntu bw'omuwa kaadi y'ekibiina kya NUP omanya nti oli sure 100% oli 100% nti abo balonzi ekyo kyo nkikukakasa nti obeera sure kubanga buli lwotwala kaadi ayina okulekera wabeera ayina n'okulekera enamba y'essimu kati mulimu gwange ne tiimu yange okujjukizanga abantu abo n'okutuwa feedback anti yeboogera ki wetulabanga kibulamu nga tugendayo so yensonga lwaki nti nze embala yange bwenti bwe nali ngibaze ate ng'ekola kati awo nenga nti bw'osobola okuba enoga nti Masaba nti kaadi za nusu 10 nti otyo tuguleyo kaadi za mitwalo 3 be bantu baffe 3 bw'ogatta abantu ebisatu kubanze manyi nti bwe nfuna abantu 3 awo manya nti nina abantu abalala 3 kiringanga kalenda bwe nkuwa kalenda
manya nti family yonna yonna njiina oshegeera mbanji yina kuba manyi nti kalende eyo ogenda kukyaza abantu manya nti bwe ngenda mu katale kubafa akatale kewaffe kabeerayo lwakubiri message gyempaddeawo manya nti already etambudde olaba luli twabeerayo Bubeezi ne tugenda mu tawuni kubanga tawuni yaffe enkulu ye Butiru Town Council buli kyogabaawo manya nti already constituency eba ekitegedde era awo tugenda kuteekawo baana emu ennene era nammwe bennyini mujja giraba naye tuba twagala tuyingire tutandike ekintu nga yes ebyokwogera tubiina teweetaaga nnyo luzungu lungi kukonvinsinga abantu kubanga first and foremost NRM has overstayed in power teina kipya kyeyinza kuleeta mu constituency eri teri magic gwe bayinza kukola kabe incumbent tayina era naye n'okuyita mwaka baguze kagule kuwa abantu nusu 10 kubagulira malwa kola biki that is what they were doing so fe tuyina ebyokwogera ebisobola okutuzimbira abantu ebisobola okutuleetera support kati nze luli nafuna omukisa n'entambulamu abaana nga banga nti tufunire ku ovolo tufunire ku nkofiira whereby ate ebyo bya bbeeyi nnyo kitegeera sola byafodinga naye nja kuyiiya era naye wobeere ng'osobola okutuwaayo ku ebyo ebintu kubanga abantu batwagala kino nkibabuulira nga nkijja ku mutima gye tugenda munneesi kumpi ova mu mbaale ate n'ovuga kitegeeza nti ndi eri ekiranja kwetaaga publicity yammwe bino bye twalangiridde nti tugenda kwesimba munnange twanyiiziza abantu bangi kwe kyolina okumanya nti bw'oyingira politics bino ebintu wammanga bisuubire ekisooka butwa ekyokubiri masasi ekyokusatu kusibwa ekyokuna kumenyaamenya ekyokutaano okubula akameiringa ebyo byonna tubirinze era bijja kujja naye Katonda yatusinga okumanya kati mmwe kibakakatako nammwe okutukeberako waliwo agambye nti Honorable Nambeshe oyo y'omu ku abo abeesimbyewo oba abeegwanyiza ebifo by'enjawulo naye nga yakugambye nti abantu mubuuzizza nnyo ebibuuzo nti ye abange lwaki togenda mu constituency yo abagambye ye mu butuufu tabaddeeyo nnyo nti naye ku ground kwali era akulira ddala nti era wogendayo gyagenda okwesimba amazima bamumanyi naye abagambye nti abantu b'omu kyalo balina ekizibu ate notalimba agambye nti mu kyalo eyo tomala gagendayo n'engalo nkalu nti ogenda kutuuza meeting ogenda kukunga abantu era abawadde ekizampa n'agamba nti essaawa eno we twogerera ab'NRM babaddeyo ne primaries bayuye ssente nnyingi nti kati gwe munnange wonaava eno nti ndi wa Nuupu nti ate nkunga abantu mbayise batuule nga tolina koobawadde nti teri agenda kuwa budde ate nga talimba era agambye nti ekyo kintu kyagezaako kubanga alwanyisa okulaba bakoze batya nti naye nga ku ground kwali era ali serious nti abamulowooza nti asaagala kuba mulaba nnyo e Kampala ssaawa yonna naye ne point endala gy'abawadde n'agamba nti agenze mu constituency etabaddeemu Nuupu nga ye payoniya waayo okubanga introducingayo NUP nti kyetaaga amagezi n'okuba nga ayiiya engeri gy'agenda okuba nga akikolamu naye ng'agambye yeetaaga obwagizi bwammwe era nga mu butuufu yeesimbyewo.